Muwanzeke dusu. Kati Uhuru Kenyatta agenda okujja nga Kibaki avuddeko. Nga bamuwanzeke dusu. Nga bamuwanzeke dusu kubanga mutabani wa era kajjukiza abantu nti mu 2013 waliwo endowooza bwe bali batwala mu ICC balowooza nti abantu bayinza okugana okulonda abakikuyu era Uhuru Kenyatta yagenda n'agamba nti bannange nze nvuddemu katuwe musalya Mudavadi abataka ne batuula ne baga nti Uhuru Kenyatta taddayo Uhuru Kenyatta kugana ne badde nkubiddwa nguddemu Okulonda nti sitali yaddawo kutte kujjayo erinnya lyange nebwendi kati naye ng'abataka bamaze omugamba nga be basalawo kati badde baga Ruto gwe tutasalangawo ffe bannannyini nsi Chola juzi batula ne bagamba nti siyani yemmere badde bagisasula emiliyoni emu ya Kenya wa miliyoni 10 nga banoonya obuwumbiro bumbi okulwanisani bannaggaga abafuga ensi abakutte ensi state capture kati naye nga baga nti ono omusajja from nowhere yatunda enkoko yatunda ng'enkoko kuleerwe abatamanyi ajja okutuuka okuyita wano era Uhuru n'okuleeta Odinga ng'anoonya alitata Moi naye nga mu Rift Valley gye badde balwanira Moi gundi Ruto yali yateekayo authority era ku mulundi guno Ruto decisively bya mutabani wa Moi namujja kubanga yamusindikidde omusajja asindika Wilibaro Gideon Moi namukuba akalu emiliyoni mitwalo 14 n'ekintu Gideon yafunyeyo miliyoni mitwalo 17 namujja mu byobufuzi namutegeeza nti nze kingpin w'eggwanga lino era bagende Mountain Kenya bali batandise campaign eyo ng'agenze Nyandula nagamba nange ngamba mumpulirize muleeta Uhuru muleeta Odinga alinnya olusozi nenze kingpin wa Mountain Kenya kale abakikuyu nabaga nti omukalangi n'agamba ati kumbe nga abataka bonna bakola ki abalina mutta n'olwekyo okulonda kwa Uhuru obuwanguzi butegeeza omwana w'omunaku bw'abanga akoze bulungi mu maaso g'abantu asobola okuweereza kubanga Ruto likodi ye y'obuweereza gyayise okubeera minisita kasooka ng'ajja mu bukulembeze ali Rwanda taluuzingangako kalu kasooka ng'ajja jjukira ng'ajja mu by'obukulembeze yavuganya n'omusajja Naggaga namba 3 mu Kenya nga Ruto talina na 10 n'amuwangula ekyo by'owuunyo so I think ayita mu buzibu bwaki n'olwekyo ababadde balowooza nti family emu yeyina okufuga eggwanga oba yekulemera ku buyinza ebyo tebikyakola n'omuntu from nowhere yasobola okukola ki asobola okujja n'afuga eggwanga nga President Museveni ne President Museveni yafutuka eri mu kasiisira ewaabwe yali talina kyayina najja n'abeerawo naye yayinza okuvawo n'omulala n'akola ki najja abantu baleme kwenyooma kubanga ebyobukulembeze bantu be basalawo n'olwekyo olwokuba nti abantu babanga balina obuyinza basalawo ekigenda mu maaso siga nti omuntu akakatika obukakatisi muntu nti kubanga bakiyita ascribed status nti ye muntu asika kubanga ava mu layini gundi singa Kenya ebadde Uganda twaligambye nti akawayiro ka ssemateeka ke kawayiro akasooka akagamba nti power belongs to the people it has attained meaning that is it amakulu gakulu era Ruto abadde agamba abantu mulaale n'abaga gentleman waliwo kye bayita deep state ne system naye mwe abayimiriddewo n'omaaso gange you are the system mwe muyina obuyinza obusembayo gwe kuba akalulu olabe nga system era kyenaakola abanakenya bapuruvinze nti badayira eggwanga oli ku radio Buddo y'omuntu wa bulijjo katujje tovaawo